embeera y'okubeera nti onabbye musajja wange ekuleetera okubeera nti oyogera ebikankana tojja kiraba tojja genda naye omusajja wabba mu bbe jja kuddayo gye yasookera kati Megan nkankubuulire esebo ekintu ekiyitibwa omukazi omusajja sente ettaka ebyo byagenda wala damo bimenye ekintu ekiyitibwa omukazi omusajja sente n'ettaka byagenda wala kyokka ate bino ebibiri oluusi nti omuntu asobola okuguza ettaka ery'empewo n'omuleka naye omuntu akubbira omukazi tosobola kumuleka ne bwe giba myaka ng'abakazi bangi usigalako abakazi bangi naye gwoba ofunye omusolo okukwatagana be batini akutegeera omuyinza okubanga mukonekitinga be batini kakati ate ba abakazi kye balina nti omukazi asobola okutereka ekintu negiba myaka 5 fasensoga mukirese naye obanga ngamia omukazi atereka ekyo nagamba fadi oyo ganja oyo alimba naye buli baddinja musasula nekiba ku mutima kakitegeeza bano waliwo obutakkanya wakati w'omusajja olusha emu yatwala oba ono nagezaako okutambula natuukiriza enteekateeka ze ng'oli era kati noza omusawo agenda kumusasula ssente empitirivu omusawo aba yakoze kino sembusiraamu bagamba omukyala bw'aba olubuto gezaako nnyo ddukweka reason being nti awo bakolerawo ebintu bingi olubuto okitegeera era waliwo omuwala omu benasanga eyo nga bali ku ntalo za mizigo ali ku mukazi omukulu bw'amuvuma bw'akola ate naye ng'ali lubuto omu omukazi omukulu n'amuzza ebbali n'amugana naye situation gy'olimu nga tebakoleramu ntalo situation gy'olimu ey'olubuto eri so sensitive ensi yatabuka banange eddogo gyeriri eddogo gyeriri abantu balumira ddala ndowooza obyewuliriddeko okusinziira mwana muwala oyo buli muntu gwagezaako okubeera ng'ayogerako muyite oyishe owa TikTok yagendanga buli komenti ng'ateekamu kikomenti ekyo aliyose n'afa biki kwegamba obuvumo bw'ennaku zino bwafuuse buzibu emikolo oluggwa abantu nga bafa omuntu abeerayo nga yeegwanyiza omuntu wo obeera waawo naye ng'oli awulira afa agamba tojja kufumbayo twesabire embeera bwetyo bweri omuyimbi Pallaso alabiseeko bambi mu kubeera nga awerekera Orisha M kitalo nnyo kitalo ddala mu bayimbi abalala awerekeddeko Orisha M kwe kuli ne Nisi Henry bambi naye abaddeyo Chris Evans Kaweesa naye bambi abaddeyo mu kuziika Orisha M kitalo nnyo kitalo ddala omwana omuto naye bambi aziikiddwa wamu ne Orisha M we bamuziise ono gwe mulaba ye mwana waabwe omuto ono ye mutabani waabwe omukulu bambi alese abaana babiri katusabe omukama abakuze ate abagumye ye omwami byamusobedde dda takikkiriza atunulira embeera gy'agenda okuzaamu abaana baabo nga tebalina maama n'awulira nga bimusobedde Annie Taylor bambi naye aziise bimusobedde abirowoozezza nga tabimala banange kitalo nnyo kitalo ddala ekya Orisha M omukama omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa nkuleetedde ono atubuulira ensonga lwaki Orisha M yafudde ng'azaala Orisha M yafudde ng'azaala n'omwana n'afa yafiiridde ensambya nawo ngenda kukubuulira ebimu ku bireetera omwana okufiira omuntu mu lubuto kubanga omwana yamufiiridde mu lubuto then oluvannyuma naye obulamu ne bulemu okutaasibwa emabegako nakola vidiyo 2 ez'abawala abaafiira mu bukiriniki akamu kaali Lungujja akalanga kali Mulago ka Sunset era abasawo ne bakwatibwa nkiddamu w'ofiira mu kiriniki obuzibu bubeera either kuggwe okusooka then ne bubeera ne ku basawo b'omu kiriniki naye bw'ofiira mu ddwaliro ng'ensambya ffenna amalwaliro amanene ge turikomendinga okuzaaliramu
then awe ebeera fate ebeera ntuuku kubanga ebyetaagisa byonna mu malwaliro ago bibeeramu era teri bwe bayinza kunenya era tonawulirako nga banenya eddwaliro ly'ensambya okiwulira towulirako nga banenya Mulago tebasobola kunenya Kisenyi tebasobola kunenya Kawempe wa Kiruddu olw'ensonga ebyuma byonna n'abasawo bonna abalungi ne facility byonna bibeerawo obulagajjavu bumanyi okubeeramu at times ne buba butono nnyo okusinga omuntu agenze mu kiriniki ewatali yadde paketi y'omusaayi singa guba nga gukuweddemu ate tebakkiriza nakukola lifaalu baagala bakufiireko kakana nga bakusse singa Olisha M yafiiridde mu kiriniki singa ffenna tugamba nti Olisha M naye yeeragajjalidde ogenda otya mu kiriniki n'olwokuba yagenze mu ddwaliro ddene ng'ensambya ffenna ne tukkiriza nti eyo yabadde ntuuko yabadde fate naw ebimu kubireetera abaana okufiira mu mbuto ate ebiseera ebisinga omwana wafiira mu lubuto kiba kizibu nnyo chances ziba minimo n'okutaasa maama ate n'abaana abamu ekikwewuunyisa baffe ennaku nga bbiri nga n'omuzadde tannatuuka kagenda mu ddwaliro okuzaala olubuto lumala mmwekyangako ngeri kekiri nti aba akaalinze omufumu ye ne lwekyanga agenda okutuukayo nga naye yennyini obulamu takyalina kati ebimu ku byo mulimu bye tusobola okukola nga ffe abantu mulimu ne bye tulina okusabira Katonda atuyambe kati nga high blood pressure pressure ffenna gye tumanyi obulungi eyo naye ekireeta mulimu obesity mulimu abakyala obesity mugejjo mulimu abakyala abamu abafuna embuto ne balya nkuzibwa takyakola physicals takyakola kinaalyoka agejja yenna amasavu ago gamanyi okuleetera omwana okuziira omwana n'afiira mu lubuto mulimu sukaali mulimu pressure mulimu ebintu ebimu ng'okunywa sigala okunywa shisha naddala abo basereebu abo banywa sigala banywa shisha banywa enjaga bagaya amayirungi banywa walagi ne bbiya tebeebaka babeera mu bbaala obulamu ky'obuwa n'omwana kyabuwa singa onywa walagi for cousins n'omwana gwagenda okulyako kubanga mu kirira kiri mwe muyita oxygen naki n'ebyolya buli woolya obubi n'omwana naye agenda kubeera mu mbeera eyo bw'otawummula oli sereebu obeera oyimba weebaka essaawa 2 olunaku n'omwana tawummula otuuka obudde bw'okumuzaala nga yakoowa dda waliwo obuzibu n'afuna ekizibu ku kirira ku umbilical cord ye muwe emmere n'oxygen waliwo n'obudde bw'okuzaala okubula oxygen omwana n'abeera nga tafuna oxygen mulungi ebyo byonna bireetera omwana okukola ki bano basereebu abamu tebanywa na ddagala bino abakyala baffe bano abakyala b'abaavu bino bye bawoza nti ekipande simanya biki basereebu tebabikola ye sereebu ayagala ekintu kimu ayagala ayina ssente waalinnya jagenda mu ddwaliro eddene ye tanywa mumbwa sima takola biki ebyo nabo bibaviirako okufa abaana ne bafiira mu mbuto then waliwo negligence abasawo ne batayanguwa mu kujjamu nga balowooza onaasindika abasereebu tebasindika baana baagala kubalongosa kuba baagala basigaze obukyala bwabwe nga buli wamu tebaagala byakweka kukakaalukana nti basindika baana ayina ebyokukola ayagala omwezi gumu abe nga azzeeyo ku stage azzeeyo kuyimba azzeeyo mu parliament azzeeyo mu office okitegeera kati gwe womukako okusindika baba banafu kamala obudde obusinga babumala banywa njaga banywa mwenge banywa walagi banywa ki bwajjeewo nga serebu musalirewo ekirala beewummuzeeko mumanyi okubakozesa emikolo nze omwana wange tazaala nga tebamwanjudde ne baleeta omuwala n'akola omukolo ali myezi 8 n'ekitundu agenda okuva omu ng'akooye omwana akooye n'amufiira mu lubuto it happens abala ne mukola paka ne ku lunaku bakujja ku stage ng'oyimba okugamba nti tugenda ozaale naye nga towummulamu gwoza lwaki bachoze ni beki balina obwana nga 10 naye tomuwulirangako complications zonna because babiwa obudde choze ni beki afuna olubuto n'abula ku myezi nga 6 oba 5 n'abula ne mutaddamu mulaba nga ali yawummudde ali abulungi anywa bulungi then waliwo okwebaka obubi abakyala b'embuto bwe kasawe bakira ku mugongo gwo kiba kibi okwebakira ku mugongo gwo olina kwebakira mu side bwoti you get kana akabengo kano ko olina okwebakirako naye okwebakira ku mugongo gwo n'okisusse nnyo kireetera omwana ndowooza okubeera nga tali stable bulungi kibaleetera okufa walanga nnyo omuntu okutama ku musaalo ng'asaala lwakuba ggwe weewalanga nnyo omuntu okuvaamu amaziga ng'agavaamu lwakuba ggwe weewalanga nnyo omuntu oyo okukaaba olwa ggwe omuntu oyo naye ayina bazadde be naye ayina mikwano gye ebigambo ebyo byewuliriddeko bya mulongo babiri Sarah
Bannanga abantu musirikeeko bw'abanga alina kye yali akoze kale musonyiwe kuba kati embeera gy'ayitamu teyandyetaaze kulaba ku comments ezo oba nakuwulira muntu amugamba kintu ekyo oba naffe abamu kuba mulumirirwa okubeera nga tulaba comments ezo. Vidiyo eno nina we nagijje naye nga comments eziriko mpitirivu ziragira ddala nti abantu bakoowa mulongo wa Birisa. Si bonna naye gy'asinno omuntu bw'obanga olinako w'otuuse mubeeramu abantu abatakwagala. Ebyo tubimanyi. Abawoza ayamba ennamba omusawo n'anziba omukazi oyo mufere mukama naye ali musasula era akayimba nga bwe yabyogedde byonna si kirungi yes naye buli muntu aba agenda okujjajjaze nti azze wuwo bw'obanga ozze ewange kituufu obeera ozze wange era obeera ozze kujja kubeera nti ofuna buyambi. So kyova olaba nti abantu abajja wange ng'osaba obuyambi nkugamba ekintu kimu nti ozze oyagala kuyambako buli kimu kibeera kyakugezaako. So gwe bw'obeera obadde ogenze wa mulongo wa Birisa n'ogamba nti no yakuwa ennamba y'ogenda gy'ogenda omuntu oyo n'abeera ng'akola ki nga takolako nga bw'osuubira. Naye si Katonda mulimu ebintu ebirema bwe kibeera kibadde kiremye ngezaako awalala oba okitegeera naye mulekeraawo okusiiga omukazi enziro embeera gy'alimu si nnungi yadde n'akamu oba okitegeera. So nze ebyo byange byenyiza okubeera nga mbagamba naye nga kitalo nnyo kitalo ddala omulongo wa Birisa omukama akugumye ne famire yo abaana ntoni bannange